mugitegeere bulungi nnyo ate njagala buli omu agifunemu ekyokuyiga olwaleero. Njagala muntagengere omukulu Yoseti Bahabalo tabasira mutano wa Karekezi nkimanyi nti obaddeko olwaleero ku eri ku kooti enkulu ng'oli oyogera Olujapani Olufaransa otubuzaabuza abantu oba okwebuzaabuza oli kukomya ddi? Olyekoma ddi okwebuzaabuza mukulu? Kale nno saagala kubalwisaayo nga bulijjo ntandika n'ekigula luggi kyaleero era ntumedde nnyo ku mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekigula luggi tansubire nti kabanyumira nnyo era ng'ekigula luggi kyaleero kigenda kubeera kyanjawulo nga ngenda kiteeka eri omukulu Yoseti Bahabalo tabasira mutano wa Karekezi. Njala kugamba ekigula luggi kyaleero kikyo wekka njagala okiwulize bulungi kikukke mu mutwe okiwulize bulungi ne mutabani wo Muhoozi Kanyerupama bw'alaba kwali kuno. Ekigula luggi kyaleero kyekirwa. Ekigula luggi kyaleero tugamba nti embwa ebeera mbwa oba magujja ebeera magujja ne bw'ogisanga mu kitundu kyonna ky'oyagala ekyensi era esigala magujja. Ekyenjawulo ekyukamu ntunula yokka na mabala agagiriko naye era esigala magujja. Wetugambira nti omusota gubeera musota bwe guba gwakava mu kisunku bwe guba gwakava mu kisusunku era guwojja ne guttira oguba gulina obusagwa. So nno bwe butyo omukulu Yoseti Bahabalo tabasira mutano wa Karekezi olwaliro alabiseeko eri mu balamuzi be ab'ekimpatiira n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'abalamuzi bagezaako kutiisatiisa ku ga Uganda. Ekkooti yennyini ejjuddemu abafere bennyini batiisatiisa bannayuganda. Omulamuzi tolina kutiisa munnayuganda, omulamuzi olina kusoma tteeka eryawandiikibwa lyerina okulamula omuntu yenna so si ggwe kutiisatiisa. Kati bw'otiisatiisa omuntu nga tannatuuka mu kkooti oba nga tannabaako kyeyakoze gw'osuubidde nti ogenda musalira musango ki? So n'abalamuzi mwetereze mulekera kutiisatiisa bannayuganda. Omukulu Yoseti Bahabalo tabasira mutano wa Karekezi bw'abadde ng'aliko ku kkooti enkulu ng'agenze simanyi okugula omwaka gw'amateeka ne neebuuza mbadde ngamba nti ekkooti enkulu yennyini ng'erimu osaabalamuzi gwe bayita Winyi Doti gwe saabalamuzi. Eggwanga lino lituuzizzaako ebikolobero ebiva mu mikono gyo ne mbwongo obwo okuba nti okula okusalawo kw'ekisiru. Okimanyi bulungi nti akalulu akaakaggwa ak'omwaka 2021 ng'enaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye nti twalonda Kyagulanyi Ssentamu n'obujulizi bwe buli. Naye gwe kennyini wavaayo n'ogamba nti Yoseti Bahabalo tabasira mutano wa Karekezi yawangudde era ne muteekawo ensala yammwe ekimpatiira ne mutwala akalulu kaffe ne tugamba oke tujja kabanja process by process kubanga era tunatera okukafuna. Naye mwami gwe ekikwewuunyisa olwo ovudde n'oyogera ekigambo nga ne mukama eyita mukama waali ne mukama n'ava n'ayogera ekigambo. Ebintu bino ebimukola bakulu bijja kubaddira ate mu kubaddira abaana abasalira emisango bajja kubanga beesigama ku buwaayiro n'obwakati omutadde mu mateeka abo gennyini. Era kyensinga mbagamba message enkulu eri mu kigulalo kya luggi kyaleero eri bweti. Omukulu Yoseti Bahabalo tabasira agende n'agamba nti ye yazaala omwana Muhoozi Kanyerupama era Muhoozi Kanyerupama yamuzaala bwe yamala omufuna nti mulenzi n'amufuula nti yagenda okuba nti akola okuwoolera eri omuntu yenna ali bamutuusizzaako obuvune oba mutuusizzaako ebisako gye bujjako eyo katono oba nakati wekiri. Nabagamba ku nsi kuno teri kintu kisinga kuba kyakwebuzaabuza ng'afukaanaaba nga kibayita emyaka. Omuntu kasita atuuka myaka 7 ku 8 era kino njagala nkibagambe mwetegereze nnyo statementi z'omusajja yeewaŋŋamiza mu ntebe zaakola ennaku zino. Omukadde talimba kubanga batakyalina bwongo busimu busobola kukweka kya bulimba na kya butuufu kyonna ekimujjira asobola okukyogera. Statementi za Yoseti tabasira mutano wa Karekezi ayogera ennaku zino aguge mazima g'alina okwogera. Akugambye nti yazaala omwana naye ng'ate mujjukire nabawasitole ne mbagamba nti omwana ono ali matankale ng'empale za Yoseti kennyini. Mu buwangwa bano abantu bayina ekintu kye bakola mwe mutamanyika nti banyonnyole nga sinagenda mu maaso kye bakola kyekiriwa. Ekituufu kiri nti omwana ono gwe mulaba Muhoozi mutabani wa Museveni kubanga ye ne Salimu Sale ba Luganda basibuka mama waabwe omu balikuba baabula kitaabwe. Salimu Sale taata we Musumaali ono Museveni taata we Munyarwanda so si Kaguta tebabalya ssente. Kaguta si yazaala Museveni. Kaguta azaala abaana balala ne Salimu Sale amuzaala si ye Kaguta taata we Musumaali bagatta nyaabwe. Kati enkola y'abaana eri bweti mu buwangwa obw'eri eggwanga lyabwe eri abo Abanyarwanda abanyampi nti bw'owassa omukyala gw'omuvubuka bw'owassa omukyala taata yennyini yasooka okujja okukebera ku mmere oba kunyanoga kuyanoza kumva nti enva zino zaanoze ze tugenda okuweesayo ente ezaffe bazitwale.
era omwana oyo bwamala okuwasa omukyalo oyo taata yasookako era omwana bw'asanga taata asimbye omuggo ku luggi kitegeeza omwana takonkona eri waliyo emikolo gigenda mu maaso bwe kityo ne Yoseri tibahabula tabasira mutawala Alangilide beva mu waŋŋanguse n'atandika okukola emikolo gye yakola egy'okuyeekera eggwanga okulituula mu mbeera eriwu yalina omukyala oyo yennyini maama wa Muhoozi. Maama wa Muhoozi gwagamba nti yamuzaala yes maama wa Muhoozi yamuzaala mwannyina wa Andrew Mwenda. Omukyalo yasavinganga abantu babiri yasavinganga Yosete wasala mutano wa Kalekyezi n'asavinga ne Salimu Sale. So information gye nine ngamba nti Muhoozi mwana wa Salimu Sale lwakuba nti Baluganda tusitula omwana asigala waabwe. Mutunulire figa ya Museveni mutunulire ne Muhoozi mutunulire Salimu Sale mujja kutegeera ni nanyini mwana oyo. So lwakuba nti nakitwa tebagala kusola family yaabwe nakibanyonyola dda tebagala kusola ni mwana wa Salimu Sale. Kati olwokuba nti ono ye mwana aliwo ali mu public alabikako agezezzaako okutunda ekintu kye nekiganyo okukwatayo kati saa zino twogera ze n'agamba nti omwana ono bwe yamuzaala n'ategeera nti mulenzi n'amuwa erinnya erya Muhoozi nti Muhoozi kitegeeza revenge. Mukulu Yoseri namwe abatuuliza ddala bategeeze mu Banyankole oligino bemmanyiiko bw'onoonyereza erinnya Muhoozi ojja ddi noonyerezaako nga litegeeza kintu kira so si kino ekyono. Ono omwami alina ebintu by'aleeta okubuzaabuza abantu n'okutegeeza abantu kyaba ayagala. Mukulu Yoseri tibahabula tabasirudo ogezezzaako okubuzaabuza abantu oli musajja Munyankole tuli Munyankole musajja Munyarwanda pure. Amannya go gwe Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa. Wajja mu Uganda mu emyaka 14. Njagala obuulire eggwanga era olitegeeze owajjanga munoonyi wa obudda mu nnyoko kuleeta kubanga wajja na nnyoko. Osobola okulaga ensi eno empapula z'okuwafunira refugee status mu Uganda kubanga nazo tozirina. Ekyo nanyo jala kinyonnyola abantu. Kati bino baddamu okutiisatiisa mbu revenge tukimanyi nti embwa ezaalambwa. Gwe obutemu bwo ate kambanyonnyola kino mukitegere bulungi nnyo. Omuntu akyasinze obutiitizi ku nsi kuno ye muntu alina ekirowoozo ekitta. Omuntu ow'amaanyi tatta. Kambawulira ebisolo bino kambawulira ebintu bino bibiri. Omunafu oba omutiitizi yakyasinze okutta. Kubanga ekisooka tasobola kwajuwinga na muntu tasobola kumanya nti ono amusinga lwakiri akozesa buli kimu ekisoboka okkutemula yakujja okubanga omusinga. Waliwo ebintu bino bibiri waliwo empologoma yesinga amaanyi mu bisolo byonna mu nsiko. Mumpulya bulungi empologoma yo bwe kukwata ekulya buli naye ate omusota bwe gukwata kubanga omusota bwe gusinga obutiitiizi bwe gukwata ne gukuba obusagwa ne gukuteekamu obusagwa ngera togenda kuwona. Kati omusota bwe gusinga obutiitiizi kati bano abantu embeera zaabwe batiitiizi nnyo era ffe bannayuganda simanyi batwaba kiki ne tusasobola kulaba mbeera z'abaana basajja nti batiiti n'olutalo si balulwana bino ebyambalo byambala n'okutubuzaabuza n'okuba amasasi mu bbanga kankubuulire nga kaabikkuse. Mujjukira baagana Ssaabasajja Kabaka okugenda e Kayunga mu nnaku 2 Museveni yali amaze okudduka yadda buzzi. Tewali kwekalakasa oba otoloweza kusituka mu Uganda ne lumala ennaku 2 Museveni ng'akyaliko tekisoboka aba yadduse dda kubanga basinga obutiitiizi tebakyasobola kwagala kufiirwa bintu byabwe wadde okufiirwa obulamu bwabwe so tebaba balimba. Kati mukulu ogambye nti wamuzaala kukola revenge n'okubuulira abantu nabagamba wano nti mwali mwebuuza mbu sitaani yazaala alina n'abazzukulu. Museveni y'omu ku baana ba sitaani. Muhoozi Kanyirupama y'omu ku bazzukulu ba sitaani. Kijja kitya bukyanga lwanga lwa Mindi bukyanga Museveni ajja mu Uganda yatandika okutta nakati akyatta. N'omwana gwayogerako yatandika okutta nga yakayingira amagye nakati ali mu kutta. Kitegeeza ono wagambire nti yazaala omwana okurivenji nga kiri vice versa si revenge yatwala embeera zaabwe bonna nti bazirinako kyenkanyi nti ono kyakola era amuwagira n'omuwagira mbikulwa bino. So saagala obuzebuze bantu okole statement eri nti wamuzaala kutta bantu wamuzaala kutta bantu lwakuba nti mwebuzabuzanga abafuka banaaba. Mukitegeera bulungi mwebuzabuzanga abafuka banaaba. So nno nja kukoma bwe nti ekiggulalo gye kyaleero ngende ku program eyaleero eyandeese entuufu. Program eyandeese entuufu okusookera ddala njagala kusooka kusaasira muganda waffe ekyuma kya Yesu munnaffe mu struggle yafiiriddwa taata we yafudde mu ngeri etategeereka ndooza voice note mwazifunye ne information mwagifunye kuba yabaddeko ekiro mu ttumbi ng'akola video saasobodde kubeera kubanga engalo ye yanadde egiwummuza. Kyalo nnyo muganda waffe ekyuma kya Yesu ofiirwako muzeeyi mukama muwummuze mirembe. Olwo ne muganda waffe OMUTABBIZI yafiiriddwa taata we Haji Mulamba yafiiridde mu ddwaliro e Mulago. Haji mukama akuwummuze mirembe nange namuganda wange Beka Jolio na mu USA
mukama akugumye kubanga oluwali ntosobodde kuziika ku haji naye kirungi nti haji akutusiza obadde oba akutusiza wali tosobola okwetakulira nawe takulira abazzukulu bo era process bwetu bwebera nti fe bwetukulamu ate abazadde katonda batwala fene tusigala osongana nawe chuma cha Yesu message yemu nti guma mwenda basobola okubanga muyamba ku chuma cha Yesu kubanga enteekateeka y'okuziika jukira omwana yagenda mu buwanga busetalina nsimbi musobola okubanga mukwatagana chuma cha Yesu mbeke engeri musobozesa okubanga muyamba mu ngeri mwesobola sobola okubanga azika muzeeyiwe bwetu kyone munaffe munabyabufuzi munaffe era nga kansala ku district y'e Kampala omukyala Nusufa Nakato bambi naye kitaawe oba taata affe naye ali mu mbeera etali nnungi ali ku kitanda afuna obujjanjabi so ne mukyala Nusufa Nakato enasobola omutuukirako mu kabokisi wagambye naye yeetaaga obuyambi mutuukirireko mwogereko naye asobole okuba nti ajjanjaba muzeeyi kikansa ekimuluma ate nga yalinga amuyambako ate mumanye embeera bweri mu Kampala so omulwanyi munnaffe Nusufa Nakato buli asobola omutuukako mu kabokisi ke please amutuukeko ayogere naye asobole okubanga abako kyamukwatirako oba ekigulira amagala eddiba asobole okubanga ajjajjamuze kuba kasa amuluma so mwanyinaffe Nusufa Nakato bambi mutuukeko mu kabokisi ke musobole okubanga mwogerako naye enamba emugirina ensi yonna mugirina musobole okuyamba mukyala Nusufa Nakato ntandise bwe nti olwaleero simanyi Yoseri yatulogera era simanyi Yoseri ddagala kiri akozesa nkiddamu simanyi Yoseri yatulogera era simanyi Yoseri ddagala kiri akozesa Uganda nga mugiraba ntandise okwetegereza nti abantu amba na Uganda bali comfortable nnyo mu mbeera mwe bali nti n'ekigobo bagenda nakyo kuba bakikkiriza bwetwogerera essaawa zino olunaku lwajjo bameba parliament aba opposition n'abanopu bavuddeyo okwekalakasa okulaga obutali bumativu era mwe bali nnyo mwe balira ddala abatabaddemu bizibu byammwe era njagala okubebaza bameba parliament at least mwakoze ekiragibwako timusobola okujja namulaga ensi nti at least musobola okwekalakasa kyetwali tuliina naye gye muvudde kato Kampala City Council ne government intentionally bagaba abasobozi ku makubo ne bagaba babaire bagaba buli kimu basajja batu ne bakazi battu bakansala abakiikirira Kampala abakiikirira banna Uganda abakiikirira banna Kampala ku district bavuddeyo okuva jjo bali mu kwekalakasa nono basibye ku State Council nga bali mu kwekalakasa okutaba naabwe nkola teri mufumbi wa mmere avuddeyo kwegatta ku bantu abo teriyo mutembe yavuddeyo kwegatta ku bantu abo teriyo mobile man avuddeyo kwegatta ku bantu abo teri munna Kampala City kwegatta ku bantu bano bakansala 14 plus basuze kitali olwaleero nenga abantu badde bagenda okwekalakasiza babakubadda ku street bebadde balina okujja okwekalakasa okuyamba ku bantu bano bw'atyo n'omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja mu Kampala enfunda 2 ng'amaze obbagamba nti obuyinza abuziza mu bantu njagala mbanyonyera ekintu kye mwakitegeera bwe tumala okulonda Museveni n'abba akalulu Kyagulanyi n'agenda mu kooti n'alaba nga setup yali mbi n'agamba nti nzaaka obuyinza mbujje mu kooti mbuddize bannyini beesalirewo yali ategeeza ki nti gwe omuntu eyakeera ku makya n'olonda akaluluko ng'oyagala enkyukakyuka omulimu ogwo kakuuma yagukola ne bakatwazisa mundu ensi zonna zikyusiza obuyinza mu Africa kwekalakasa kujja ku gavumenti Kyagulanyi n'okuga nti nkutta obuyinza bw'abantu mbujje mu kooti mbuddiza abantu mwesalirewo nga kiyali agamba okwesalira buli muntu vaayo olaga obutali mativu ng'ojja ku kkuba okwekalakasa olw'okuba nti mwali musobola okunoonya ani ring leader asobola okutukulembera mwandibadde muga nti atuga twekalakasa oyo atuddiza obuyinza teyajja omusajja jajja ku Constitution Square enfunda 2 mwasigala mwakeedi nga mugye masimu mu recordinga n'abeera okumala almost essaawa 2 ng'ali bakulembeze banne mwagaana okujja abaana baffe bakansala bagenza okwekalakasa olwaleero ku City Hall bamaze olunaku lulamba nga beezibwa ne poliisi teri mutembe yalabiseeko teri wa mobile man alabiseeko teri muntu yenna alabiseeko buli omu abadde ku bye ne twebuuza kiki mwagala abaana 14 bakansala 14 noza kukuli ne speaker batwaliddwa naye nga temu kitege neeyita meeri Yesu kwabo yomu kubadde mu kakundi kageza okubuzaabuza n'ofubuzabuza ofuge ng'akolaga ne poliisi bakwata abantu bano era kibadde mulungi oyo saagala mumumalirako obudde kubanga zimu ku mbuzi ezaabula oyo abeeraawo kati njagala genda ku nsonga eyandeese olwaliro etandika bweti era no security alert njagala egende ku bannayuganda mwenna naddala abaana abawagala enkyukakyuka bannopu nfuja information olwaliro ng'entegeeza nti Yoseri tibahabula obukyanga tumala akalulu akyakwata abaana baffe bakwata
naye abaana ebakwata mumanyi gye balaga oba waje bali information gye mfunye okuva mu drone zange ntegeeza nti abaana basinga obungi batwali bajjirwa mu makomera ne batwale batendekebwa mu camps ez'enjawulo ne batendeka mu nkola ey'ekijaasi era bali mu nteekateeka etwala abaana bano batendeka mu camps ezimu e Rwanda naye nga bamuludde bamaze batendeka n'okumaliza bamadiza babambaza ebyambalo by'amagye ne bakola training bulungi nnyo nga be bagenda ate okukomawo ate okutandika okubega bannaabwe n'okubakuba okubula battamu omuntu so waliwo ebintu ebigenda maaso era nenfuna information endaga nti mu bannaffe bennyini eriyo abatandise okubira bannaabwe amasimu nga bawulira ebibooziboozi ebikwatagana ku Museveni ne Museveni si ekizibu ky'abazungu te Museveni yalwanyisa abazungu tebakulya ssente buli muntu akubira essimu eyo kodi mpandiike eva mu state okugikozesa against the fellow people in the struggle naddala banopu omuntu yenna akubira essimu ng'ayogera emboozi ekwatagana mu ssimu Museveni si ekizibu kya Uganda ky'abazungu so nno twerwaneko tulwanyisa abazungu ekyo tebakulya ssente obuzibu bwaffe si buzungu obuzibu bwaffe Museveni eyo kodi yawandiikiddwa eri bantu bagenda bagikubira abaana bannupa babategeeza ebintu biboozibozi by'ekisiru so temugigenderako ekirala mukitegere nti omuntu yenna abadde mu kkomera oba yakwatibwako mumwegendereze nnyo entambula ye ebikolwa byakola na buli kimu abaana bana basinga obungi obwongo bwakyusibwa bakozesebwa emirimu gye batakkirizibwa kukola naye nga ate bagikola ate okusaanyawo bannaabwe so mukitegere bulungi nti abaana bano batendekebwa abamu babeera mu makomero omwo abamu ne babajja bagenda batendekebwa so mukimanye bulungi ebintu bigenda mu maaso mu Uganda bw'oba okiraba si bwe kirina okuba so nga ate bwe kiri gwe siwo okiraba omulala bw'akiraba njagadde bategeeza information eyo nga ntandika bulungi nnyo nga bwe nabagambye jjo mu ntangiriro omukulu gwe bayita Abedi Bwanika njagala mutandikako olwaleero bulungi nnyo mujjukire bwe twali tutandika ekisinde kya people power abantu bangi baazalawa abantu bangi batuyita nti bakusaaga mpaka tutafuna ekibiina kya national unity platform era abakulembeze bangi ne batwegattako naye mbatwegattago mwalimu ekibiina ky'abakulembeze abava mu DP block n'abava mu bibiina ebirala bajja batwegattako right era lubusa n'entegera mission y'abana abasajja bonna abava mu DP block mission era baali bangi nnyo ne balwanyisa okutuuka abamu bwe badduka ne baddayo ng'ekigendwa kyali kitya njagala bazzayo kebabega Museveni yagenda n'agamba nti wetutukira 2021 ejja kuba teriwo opposition nga amaze kidraftinga nti yakwata ekibiina kya Democratic Party n'akiteekamu main branch ya DP n'ateekamu UID nga yoweeri bamala oteekamu UID n'ateekamu ne DP block ezo ebitundu ebiwayi bisatu biri mu kibiina kimu mu bino n'akwatagana ne Nobert Mao ne basaanyawo ekibiina kya DP kyo tekiriwo tebakulya ssente olw'ensonga message Muhoozi Kanyirupama gye yakoze jjo ng'awaana simanyi ssenkagala w'ekibiina kya DP Nobert Mao ng'amugamba mbu ye munnabyabufuzi gwe yalabye asinga okubeera decorated era asobola okulembera eggwanga Muhoozi Kanyirupama muganda wange njagala kugamba bwe sina muganda we gwe mutemu gwe njagala kugamba ebinyonyi ebifaanaganya ebbala lyerimu bibuuka lumu era teri lukiiko lw'abagezi lubeeramu basiru abasiru basinkana basiru bana bategeera ensonga z'obusiru gwengeri gy'oli nti wayiika Windows since day one nakati okutuuka kati era olina kwasociatinga n'abantu bayiika Windows ekyo nkiddamu bw'ogamba ti Nobert Mao ategeera nnyo era n'omwesibako mbu simanyi asobola okukulembera eggwanga kubanga tukimanyi mukozesa mukozi wamu kitegeeza gwe ate Windows zo zaayiika tetuwali nalamu gwe basobola kukussamu obwongo bw'okukola toddamu kwogera kigambo kye bayita Mao kubanga mukozi wo gw'osobola n'okukuba empi at any time omusiru atambula na musiru kubanga enkiko z'abasiru abagezi tebakyamamu n'enkiko z'abagezi abasiru tebakyamamu kati mukulu sigala ne musiru munno mukolewe obufuzi bwe mwagala okukola ffe tubalaba bulungi nnyo kubanga Mao tumanyi muntu ye political manyi byobufuzi tulina political prostitutes bano ng'omulimu gwabwe baakusiira mu byobufuzi nti ebyobufuzi baabifuula loogi nti bwawulira ng'ayagala okukola ekintu kyonna yeeyuna bw'ebimizi bya bufuzi ng'akola stand bamuwa ssente bakulu muleke tusibako mbeera za kintu kisiiwuufu nti mwe muwulira nga mwetaaga ebyobufuzi bizanya ebyawulamu n'okuwona eggwanga mutandika kujja kwogera statement zitakwatagana nakudda kulozanyira mu bannayuganda balimu kino nja kireeta bwe nti omwami bw'amala okuyiwa DP n'akwata UPC n'agiteekawo n'agiza mu nsawo ye
nakwata Jema nagiza mu nsawo ye nakwata FDC kuba yo branch nagiza mu nsawo ye automatically yata subira tuwagenda kuvayo ekintu ekira mpaka nupu beyajja kati mission ye badenti nkola ntya okuyuzaamu nope ye bwe yagamba nkola ntya okuyuzaamu nope nasooka atusindikira buli kakicha yenna gye mu nope jukira nope yali open store nga buli muntu yenna ngama abatero gula bintu ku Black Friday nti store bagigula buli muna ajja nalondamu olw'ensonga nti buli muntu yalina eddembe okujja okujoyininga kubanga wali trend ne tugulawo buli muntu yenna nadduka gye yava najja nayingira nope olw'okuba nti faamu twali tumanyi history bana byabufuzi na biki twasobola okwekengera kaamu ne tusobola okulwanako nabamu nwanye ne DP block up to now nkyalwana nayo bano webajjira bonna naye nga mission yaliwo nti nenupu yennyini okuwandiisa abakulembeze kyali kijja gibira kizibu nnyo ngera bwana nti bakoneta basinga obungi babayuzaamu abasigalamuko empulunguse zasigalamu nezisigalamu kati balibo abasobola okugenda ate be bali eri mu red card gye mbawulira ewabesije era besije abatwala mu red card bali mula simanyi bani bonna gye bali eyo bawo ne basigala wano kati munange lwateruusa abantu ne bagamba nedda katulonde kubanga kyagula tuge tulonde ono abadde balonda bulungi nnyo era abakulembeze balonda mwalimu n'aba DP block bangi nnyo era mwe bali naye abamu basiikira ddala kubanga abamu baali ensimbi nze navaane ngamba nti asigenda kuwagala kwogera ku bakulembeze ba nopu oba MP bakansala katukireke bo bennyini beefuge ng'abantu ne balemeddwa okwefuga kubanga buli mwakola kyayagala ekyo nenkirekaawo kubanga nali bawadde ekitiibwa naye wiiki eno yonna abantu bakubya bedi bwanika aramukuba nensirika nga ntudde wentudde nesaagala kuyingira mu mazina gano naye okutuuka drone bwe yaŋŋambye nti bw'otapayo kwogera kintu kino mission y'okuyuzaamu nopu entuufu kati yakwasiddwa abedi bwanika neŋŋamba oke kale kanveeyo mission y'okuyuzaamu nopu eyimiridde etya eri bweti bwe bankwata nengenda mu kkomera waliwo ekisinde ekyali kyagala okwekutula ku nopu era kyamanyikibwa naye nga batya omuntu omunze nzekka bwe navaayo ne bakisirisa essaawa zino bazzemu kizimbo kikola ki okiyimusa kati njagala bategeeza mukulu Abedi Bwanika yaani mukulu eyayita Dr. Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa njagala obere ku video eno mukulu eyayita Dr. Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa njagala obere ku video eno gwe nazo nagamba nti ndi wasudiri na kulindiridde nkiddamu eyita Dr. Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa njagala obere ku video eno ngenda kukubuulira otegeere video eno njagala mutagingire abantu bano wammanga njagala mutagingire Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa Deputy Speaker Anita Amongi Barambaruga Hare njagala ko Justin Lumumba Rogers Mulindwa ne Deputy Government Spokesperson babere ku video eno njagala bawa lesson olwale mu kitegere bulungi nnyo buli omu amanyi wawaja na buli kimu kigenda maaso kansoke bwenti waliwo ekintu kye tuyita reported speech obubaka obusome ng'omuntu abukugamba naye ng'alina gye yabujje tebakulya ssente nti ebigambo Abedi Bwanika byayogedde yabijje mu bwongo bwe. It was a reported speech ng'ayogera bwogezi ebigambo ebyamutumiddwa okwogera ku Lwomukaaga ku ssaawa 5 nabadde ku radio eya CBS nga mpuliriza omukulu Abedi Bwanika we yaleetedde ekigambo ekyo. Omukulu Medi Nsereko Sebuli ba siyaasa ya Mugambi mukulu ekigambo kyoyogedde okyekakasa koti mu mpulire bulungi ndoza na Medi Nsereko kuno kwali ya Mugambi ekigambo kyoyogedde okyekakasa bulungi tebakugambye nti oli muhozi project mujjukire mu bantu bemanyi wadde sibekakasa nti mu byobufuzi bawagira enkyukakyuka ye Medi Nsereko si wankyukakyuka naye ye munnamawulire asobola okubuuza ekibuuzo ng'agenda okikubuuza naye ng'olwedde yakifunye kukulu. Medi Nsereko yabuuzizza mukulu Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa ekigambo kyoyogedde tebagambe nti olwa muhozi project. Omwami yagambye oba bakyogera bate bakyogera nze nkyogedde sigenda kiddamu ne bannamawulire ekibagamba n'amugamba owaye ekigambo kino kyoyogedde wandi bali tosooka kwogerako n'abakulu banno mu gundi mu national platform
n'agamba ati kinetagisa kasita bakiwulidde nze nkyogedde medicine ko namuddamu namugamba nkosaasidde naye ndabanga gwe bagenda okugamba oli muhozi project n'aseka amagye mulokofu n'enkootinga nabadde njawo doling ebulanga ati statement omukulu gyalikoze ogirere muganjirabe nti that was a reported speech ono omulimu yagukutte dda atandise kutambuza kintu kyakwawula mu noopu nakuba nti message gyatambuza tugimanyi kati kansooke nkubuze mukulu Abedi Bwanika bukyanga tutandika campaign ez'okuleta Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bukulembeze bwa Uganda njagala ombulire olunaku lwe wali ogenze mu kkomera oba ku poliisi n'onulayo omwana ogu owa struggle kebe mu kinulu gy'ova kebere mu Kampala kebere mu Kono kebere wa Kiso nga ne campaign trail ezisinga obungi wali toliiko nkiddamu nga ne mu campaign trail ezisinga obungi wali toliiko tuzze tukugobera nga nkugoberera ekisooka mukulu basse abaana ba Nuupu betumanyiiko be batono balinga 10 ninga basse n'abaana basuuka mu 13 wali ogeddeko kigambo ky'okutta abaana ba Nuupu oba na Uganda tokyogerangako oyina omusibe gali ogyeko ku poliisi oba mu kkomera nga wa Nuupu tomujjangayo ekyokubiri wali okyaddeko ku kkomera lyonna oba kitalya oba luzira n'otwala wadde ekitoli kya sabbuuni kimu oba kiro ya kawunga emu oba kiro y'ebijanjaalo emu n'ogitwala ku kkomera wonna ng'ogenze ku visiting kulaba abaana ba Nuupu bonna basibe oba wali okutteko ssente n'ozitwalira famire y'omuntu yenna omwana oba famire ssente oba famire ya Nabukenya oba n'obatwalira ssente ozibawa tokikolangako kati mukulu akajjanja akasumagize yeeyalira oba akajanja akakumuusa agula akamugwanya omanyi abantu abasinga tetusobola kuanalyzinga issues zino omuntu tukubuuza wajje walaavu erumirirwa abasibe eno yabadde reported speech or ensonga these people are feeling pressure as we speak right now so they want negotiations but let me tell you one thing nobody is going to negotiate with Museveni no one Abedi Bwanika nkoko teggwambuula olunkulunga busa teri agenda kuteesa na Museveni genda oteese naye nga gwe omuntu kubanga gwe batumye fene waffe bw'oba tokola ku bintu byenkugambye zip up your mouth and keep quiet alya ssente zo beerayo gy'obeera owulira bulungi gwe wakeesimba kuba president emirundi wagindaba 3 ngera ssente zikuleeta okwesimbawo Museveni yazikuwa from day one era nga ovaayo n'ogamba nti Museveni awangudde n'odikiriyalinga n'osaninga ne ku mpapula mpaka ssente bwe zaakugwako olwagala okuteekamu ssente nojja weesimbe kuwa MP Nuupu n'ekuwa kaadi n'owangula twagala kubuuza sebo obadde tukimanyi nti obadde okulira Museveni all along naye nga tukusiriikiridde ekyo nkiresawo sagala kigenda mu nnyo njala nkutandike olunaku lwabadde lwakusatu ku ssaawa 6 zennyini ez'ekiro n'otumbula bumale ku speak resort Munyonyo lwabadde tolubusa ne luleeta mu meeting gye mwabaddemu kuba zino zaali ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 mu meeting eno gye mwabaddemu deputy speaker Anita Amongi eyagibaddemu nga cheerleader gwe kennyini Abedi Bwanika wagibaddemu Anita Amongi Baramba Rugahare Justin Gumba Rogers Mulindwa deputy government spokesperson n'abantu abalala bibabadde gulwamaze okuyingira nabantu ne bajjanga bakugoberera ne bayingira mu meeting ne mutuula meeting eno mwagituddemu okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya meeting mwagitandise ssaawa 6 ez'omutumbi mwazimaze ssaawa 10 n'ekitundu ez'omutumbi oba ku makya gakeera ku lunaku olw'okumeka ku lunaku olw'okuna ne mugivaamu mu bintu ebyakugambiddwa era byengenda okubuulira ensi ebitegeere saagala webuzebuze ng'afukaana abanzi nakugamba nsooka n'emberibiri n'entunula nenetegereza ensonga zino Abedi Bwanika gwe bakuwadde mission ofuneyo banno 3 mubeere 4 mutambuze ekintu ky'okuteesa ne Museveni bwe bawa basibe ffe tekuli muntu Nuupu gwegamba nti gwegenda kuteesa naye taliyo
ekyokubiri NUP siye wamba abaana NUP siye batta tetulina budde buteesa na Museveni ekirunyi kye ekikutte obudde kigenda bote essaawa yonna kyokola munno naawe toyagala bakikkole ebikola bakola nabasobola bibatuusaako mu meeting eno ogenda kufunayo banno basatu mubeere bana naye ng'era banno bano bebagenda okuba nga bagenda kuba bagundi abamu bagenda kubeera nga ba DP block abali mu NUP n'abamu already abalaga dda sayini nti bali ready okukola ki okuva mu NUP kati njagala balabula nga obudde bukyali Semateeka w'ekibiina kya National Unity Platform ali clear nnyo era njagala kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe nakusaba nga nakava mu community that we need action as we speak right now buli lwe tutula nga tukoze bikola biraga nti tuli bakambwe oba tulina obuvunaanyizibwa n'amateeka wegali tujja ssanga obuzibu nga buno essaawa zino omukulu n'ekigambo kyeyayogera yandibadde yasamoningiddwa dda eriyo abantu abalirwedde okusaanyawo ekibiina kya NUP nga bwe baakola okwabuluzaamu DP n'evaawo bano bakyagala olwedde ensimbi zatambudde dda nkubuulidde abaami bano bwe yasiŋŋaanye okuba nga bagenda okukola ekintu kino kibasooka tikiri bwe kiti baagala kwawuzaamu NUP ekyokubiri baagala bano bakole ekisoboka okulaba nti ekibinja kino ekyeyawulako kigende mu iPod kubanga Anita Amondi yagambye nti iPod is useless without NUP nkiddamu Anita Amondi deputy speaker yagambye nti iPod as we speak right now is useless without NUP kubanga we are the opposition leader I think atutuba opposition leaders or opposition side ffe tulina obuyinza ffe tuwawaagula emundu ye batadde mu ntebe awo kati ekintu kyabwe kye bali pataddewo kiri ekipooli okutuuliramu okulya ebinyeebwa n'okunywa amata okunyumya emboozi zitagasa eggwanga tekirina makulu baagala bafuna akabando kana kagenda okweyawulako kagende nti kagenze kuteesiza mu iPod kati mukomonga Robert Kyagulanyi Ssentamu singa owulirayo omuntu yenna ng'agamba nti avudde mu NUP ng'agamba nti ye agenda kuteesa ne Museveni ku by'abaana totegana Ssemateeka ali kkiriya amateeka baagamenya mumuweerewo ekiwandiiko kiva omwange musindike abakulembeze baffe bagende mu constituency bafune emikono ono tumuggyemu bwesige ng'obudde bukyali ebeereyo by election nkiddamu amateeka kali kkiriya yenna eyeekubya emizimu nti ovudde mu NUP yenna eyeekubya emizimu nti ogenda kuteesa ne Museveni ng'omenya amateeka g'ekibiina amateeka gali kkiriya bagenda kuwandiikira ekiwandiiko kye bakuntumye okkirizigana ekyoga nakyo tujja sindika abantu baffe ku ground bamubalabala ezinga abantu b'okiikirira bateekemu request zaabwe tukuyiteyo okulonda kuddewo gwobe ng'ogenze okitegera bulungi gwobe ng'ogenze kati mu nsonga ze zino ze baateesezaako wammanga 1 baagala Abedi Bwanika n'akabinja ke basindikirize NUP egende mu iPod oba akabinja ono omwami kanaaba yawuddemu kagende kakiikirire NUP mu iPod ekyokubiri baagala kuteekawo ensasagge mu NUP oba kye tuyita kudita ba overtakinge Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bamugye ku bukulembeze bwa NUP bo balonde owaabwe nga bwe baakola mu DP kino kisobozese NRM okuteekamu omusimbi omupya omungi ennyo okukyakalanya ekibiina kya NUP okulonda omukulembeze omupya bano basobole okwenyigira mu kibiina kya basobole okugera mu kibinja kya iPod nga bamaze okufuna ensimbi mwe temulowooza nti kiri kubasibe bokka kino kikiri mulimu nekku ng'era Abedi Bwanika y'ono atandise okuba nga akola ebintu bino n'abalala bagenda kuvaayo naye mu kino mbabuulira kweno gye mwagala okukola amazima gali temujja gisobola mu NUP era bano abagenze mu meeting eno mumala biseera temuna kimugenda kukola kubanga mbalayirira abantu bagenda banonya bakuba emiggo abantu bakooye Abedi Bwanika kino ekintu kyoliko ate njagala mutegeere bulungi nnyo omwami ono bw'ayogera nga mula ku TV si ayogera alina ekintu mumabega ekimwogeza ayogeza maanyi he doesn't care era ng'abantu ba DP block he doesn't care oba banvume nze nakyogedde tulina okuteesa that means he doesn't respect the leadership of NUP because fe
Abaana ffe bali mu kukomera ku nsonga enkyamu yagamba agenda kuteesa kuba kodi bagimuwadde. It was a reported speech. Gwogenda kuteesa nani? Era muteesa kuki? Kati ngenda kuga ekigambo kimu. Mukuludde wammwe otule mu constituency yo. Bino byogga nti mugenda kukola ku n'abaana abantu bawaddemu bambi bizibu. Njala tegeeza omukyalo ono mukyala Museveni bannamba mmeka mukyala Anita Amongi deputy speaker. Mama tukimanyi nti ebizigo weesiga bingi. Mama lususu Anita Amongi weetereze. Olwala ndo bakuletedde mu kabangali mu mmotoka ya sente mmeka. Naye njala kugamba mukama awo speaker yennyini tasobola kujja ekikopo kya chai kimalamu. Speaker tasobola kujja mu muno gwa bogo ya gulya gumalawo. Tasobola kutegeeza abamemba pale, tasobola kutegeeza gwanga kuba mission ogimanyi. Ono munotha na munno ne mulimu gwa mu kubali mu mission yo kujja omusajja ono. Kati njala kugamba Mama Lususu Anita Amongi. Gwe ayagala okusaanyawo political parties ne ddala no kubanga sente bazikuwadde. Gwe ateesa ne bakansala, gwe ateesa ne ba MP, gwe ateesa buli kimu n'ekyokutta abaana gwokiri. Maama gwe tukumanyi nti ebitundu by'ekyama bikuyimiridde n'okkosa ebizigo okweyerusa kuba ali mukyala muddugavu. Kati kozesa ebitundu by'ekyama oyambe eggwanga. Nkuddamu Anita Amongi kozesa ebitundu by'ekyama okutereeza ensonga ezigenda okuviirako eggwanga ogenda mu katyabaga. Kubanga bw'obwongo bukugamba nti onakozesa ebitundu by'ekyama ng'olina eyo seeri musobole okukyankalanya eggwanga. Kati mukyala Anita Amongi njala kutegeeza mukama wo speaker kennyini takyasobola kumala muno gwa bogoya. Takyasobola kumala wadde ekikopo kya chai. Teri amanyi mayitirege nga kyatusiza n'okuyita girlfriend we gwe abadde agenda okuwasa ave mu America ajja mujjanjabe nga n'abenganda tebamanyi wali kubanga ne bamutadde under house arrest kyokka nga mulwadde nnyo. Kati mukulu bino emulimu ebyakku ebyokugamba nti muteesa bano abantu abakuleese emunyonyo mukulu Abedi Bwanika buli kyokola kikole ng'okimanyi nti ensi ekumanyi. Anita Amongi, Balamba Rugahare, Justin Wumba, Rogers Mulindwa ne deputy government spokesperson Esme Gavuni bayawa bilimiti mwakoze simanyi lwaki mulina nnyo pressure. Bwe mbanga muga ati mwawangula mwawamba obuyinza kiki ekibatadde ku pressure? Era lwaki mwanyumiriza nnyo mu kikulwa ekyokugamba nti mugenda kukwata ssente mugulire buli muntu ali mu kibiina mu bibiina ebyenjawulo muteekewo enjawukana n'okubanga muleeta obukubagano. Ngenda kusaba na Uganda. Ngape nabaga nti kizibu kya Uganda ye Museveni. Bano banebe ofuzi ebikonwa. Ebiseera bisinga nkwatibwa n'ennaku. Nga ndowooza abantu batulowooza nti bayize. Kuba baludde ebyobufuzi. Ebbanga ddene. Ekizibu ekiro tebatunuulira nnyo muntu wa wansi. Naffe abali ku mitimbagano gino oba abali waka bana byabufuzi abamu. Njagala lunaku lumu efubitirize ensi gye mulabe e Uganda. Musajja omu yavudde n'agamba nti ayagala baddembe batereeze national emblem akabonero k'eggwanga bakatereeze nti kalimu ebikabulamu. Mukulu Abedi Bwanika navaayo ne ŋŋamba ensi nti Museveni ayagala kukyusa luyimba lwa ggwanga. Tukimanyi. Museveni ayagala kukyusa linnya lya ggwanga Uganda balituuma enveera Republic. Museveni ayagala kukyusa emblem ya Uganda. Kati gwe bojja n'ogamba nti tuteese naye. The same time noga tukyuse emblem ya Uganda kiki olowooza abantu ffe tujja kutegeeza abantu ensonga zino. Emblem atagimanyi ke kabonero k'eggwanga akaliko engabi n'eŋŋaali oba akaliko akagabi n'eŋŋaali. Kati omukulu ono yagamba tukakyuse. Naye ebintu byayogerako nabyogera dda omwaka nga gumu n'ekitundu bagamba Museveni abipulaninga obbikola. Ne twebuuza bano balowooza nti ffe tetutegeererako ddala. Museveni ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga. Ayagala kukyusa national flag. Ayagala kukyusa national emblem. Ayagala kukyusa n'erinnya ly'eggwanga balituuma enveera Republic. Kati mukulu bw'obanga olinnya omuti ojjukiranga nti gy'okoma okulinnya omuti oyolesa obwerere bwo. Bwagala tuteese ne Museveni ekyo kirowoozo kyonga ggwe. Ne bw'ova lugala tukyuse ne national emblem simanyi crested crane eyimiriza okugulu kumu tulina okuddamu netujjukira ntufuna Simbera nga yimiriza amagulu abiri mukulu. Eggwanga Uganda lyali lyefuzeeko lyali kyusizaako obuyinza nga tewali kuyiwa musaayi. Ekonomi ya Uganda bwetyo bweri
ng'essawa zino abaana enzola ya Uganda bali mu mawanga g'abawarabu babayiwa nga bayiwa ebijanjaalo. Eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna bazadde. Nchiddamu eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna bazadde. Nkimanyi nti mufuba okuzaala abaana bano ne mbateeka ku nsi. Ne mbaweerera school fees ne basoma. Teri muntu ayagala mwana we agenda kukola bwa house girl. Teri muntu ayagala kuzaala mwana we agenda akola bwa sikaali oba nattibwa mu nsi engwira. Tugaba wadde embeera mbi naye okufiirwa ate omwana mu bintu by'ekisiru at least twandibadde tukola ki tugumiikirizaako. Bannange ebiri ku social media bemulaba byonna tekuli kikyamu. Bagezaagezaako nnyo okubikkiriza okubatalaga kifaananyi kiriwo naye embeera eri baana bano bambi mbi. Situgaanye eriyo abaana bafunye mu kintu kino naye abaana basinga obungi bawonaabona. Abaana bangi kati babatwale babayiwa lubayiwe nga tekuli tebalina mulimu bagenda kukola. Ekyo mukitegeere. Bino bano abaana b'obufuzi tebabitunulamu kubanga bo bafuna ssente z'okkateeka. Njala mutunye omwana w'omuntu gwazadde n'amuyingiza nursery, n'amuyingiza secondary, n'amuyingiza institution, n'asoma n'afuna degree nga tasobola kukola. Njagala otunye omwana w'omuntu atalina mulimu ekisooka buli lunaku oluyita omuntu akula. Tujjukira nti omuntu oweza emyaka 4 nga tolina nnyumba, tolina zaala oba toyikyalina future. Kati eno yensi gye twogerako mu Uganda. Abaana bangi bamaze okusoma bali myaka 35 plus, talina mulimu, talina zaala, talina poloti, talina zimba nnyumba. Naye ng'oyo muzadde we amutaddemu ssente mpya n'enkadde kati mumusindikizo ogenda ku kyeyo. Video ze mulaba za ddala era mu kimanyi kigenda maaso. Ekisindikiza bano bajja mu nsi yaabwe kubatwala mu mwanga g'ebweru. Kino ekintu kitegeke bulungi nnyo. Bino ebintu mwandibadde mwogerako abeeri bwanika olunaku olumu nga bakulembeze. Muleme kuddira ggwanga disituula nti abantu abalimu bonna basiru tebategeera. Tutegeera bulungi nnyo. Tubanyonyodde ebbanga ddene abasajja bafuga ensisi bannayuganda. Essaawa zino waddewo komiti eri mu paalamenti ebuuza bano abasajja bawa ssente z'ekisaawe ky'entebe okizimba okyexpandinga. Bagenzo babuuza essente ze beewola abantu Sime China Sime Construction Company Sime biki. Tebamanyi yabawa contract nga n'ensimbi tebazirina. Ssente nga bazikwata zonna zagenda kuzimba kisaawe ky'e Rwanda. Bano naye kambaddiremu wano mulabe. Officials from Uganda-China Communications Construction Company to explain their role in delays on the ongoing works for the expansion of Entebbe International Airport. They, however, failed to explain how they got to acquire the contract and how far they have gone with the construction works. To ask about CCCC, how you come into being and how long you've been operating in Uganda, just by way of background, and then specifically to this contract, how you came on board, how did you secure this contract, and then how are the works going so far? You come in the capacity of a manager and a director of a company. Don't joke around. This is the Parliament of Uganda. When a committee, a public accountability committee, as COSASA, invite you to present and to narrate and to disclose about your company, you are engaged in public contracts and you are being paid from public resources of a very big magnitude over a contract which is now questioned by Parliament and specifically by this committee. Please, the preliminary was try to brief us, ask your team, tell us what is this company of yours, how did it first of all commence operation, and also assist us from your side. How did you arrive at securing a contract relating to Entebbe Airport expansion, among others? Lee Jen-Cheng, the regional managing director, informed the committee that he was only posted to Uganda 2 years ago and isn't conversant with details of the contract, and that as far as he's concerned, the works are at 75% completion. New team leadership. And the others
has left the company. So we need to get some information from the headquarters. Because, in fact, after we get the new position, what we want to do is just to make our performance well. Because this project has been signed, after we get our new position, it's already signed. Doing business in Uganda has requirements. And this documentation must be kept locally in this country. Now, whether you come from which country, whether you come in 1 day or 2 days, you must have a clear record and recollection of how the company exists. And how do you dare come with the clients who you have not advised even how to answer the introduction before you even go into this big booklet. His response angered the committee, with NAKACWA West Member of Parliament Joel Senyonyi wondering how Cheng is overseeing a $200 million without bothering to acquaint himself with details of the contract. I honestly don't want us to question your incompetence, because by the time you get to that position, I think you must be competent, yeah? But now I'm struggling, I'm struggling to put my finger to what the issue is here, because you cannot say the contract has been running for 4 years, I've been in office for 2 years, I don't know so much about it, but I'm implementing. How my company acquired it, that's not my business. But now you see, as accounting officer, if there's any challenge with this contract, you're the one that they come for. I'm hoping you know that. So, how then do you say... Contract, baji mo ya wakadde $200. Yita ku kisawe Entebbe waliwo ekintu yonna ekifaananiza contract okubanga lw'ekizimbe ekiraga nti abukadde $200. Obukadde $200. Ono agembu yakajja emyaka 2 abasooka badduka. Sente nga bazikwata bazitwala Rwanda kuzimba kisawe ky'e Rwanda ne bakizimba ne kiggwa. Ono omusajja mukulu Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa ne banno aba DP Broker. Zino zensonga zimandi badde mwogera keze gwanga. Mutandise kolera mu 7 kutandika kwogera bintu wano bya kisiru. Abaana b'ensi bali mu nsi bali mu kubonaabona ekiye Saudi Arabia kitokota sikisaanikire. Nkiddamu abazadde bwe mba mukyagala abaana bamukubeerawo temuddamu kusindika abaana Saudi Arabia. Ne mutamanyi Dubai yensi ekyasiza okukola bana Uganda abangi nenjala kuga nti ebitundu nkaga ku buli 100 abaana banza okuba bakola n'ebitundu ana biri mu kubonaabona nabo tebalina mirimu. Olwensonga gavumenti esobola nakuvaira kukola terms and conditions abaana kubagenda n'okufuna emirimu kubanga buli mu yesudde bwa nagamba naye nga atejjukira abaana bw'afuluma ebweru n'afuna omukisa n'akola. Abantu bano bakola ebitundu atugamba 25 ku 10 ku ekonomi ya Uganda ne teri abafaako. Ne musindika abaana b'abantu ne batundamu ensigo ne batundamu ebiwowoolo. Omwana agenda n'amala omwezi nga takola ali stranded bali ku kkubo n'okusula tebalinaawo tebalina mazzi gabana. In fact basajjamu nokola kampuni nga tesobola na kusupervising abaana bawera 10 mu mwezi gumu. Mukola kampuni kuba mu kampuni zamwe za kutunda abaana baffe atali muzadde gojjo gamba tibyenjogera tebiri magezi. Naye bw'obanga wazaala omwana omwenda ne bamutwala mu kiyumba ne bamutulugunya abaana bano bakola 24/7 balinga balubu ezikira nyini agenda kwebaka. The normal hours omuntu zalina okolera 8 hours oba 10 hours. Bano abaana ava ku ssaawa 11 ez'okumakya nga akola ne yebaka ssaawa 8 ogw'ekiro 7 ku 12 n'azuukuka. Gwa Abedi Bwanika nkokote gwambulolo nkulunga busa obeera mu parliament n'obeera mu just 4 hours n'otandika okwasamirira nga akagega akakalu n'otandika okusumagira ng'oli ku milioni 50 z'ofuna omwezi. Lwaki temutesa ku nsonga nga zino? Omusajja wuuno ono Kakwenza baamukuba emiggo ne bamuwoocha ne bamukola buli kimu. Bino bye bintu byandibadde byogerwako mu ggwanga lyonna essaawa zino nga ne mu parliament mwagigadde dda. Kubanga ono yafunye chance okulagako media n'ole omuvubuka wani n'omuvubuka ava mu western side ava mu side ze Kasese. Wuuno Kakwenza bwafaanana kagibadde mu video. Wuuyo omusajja mukulu alina n'amaka bw'ati bwafaanana. Omusajja mukulu watukira okujjamu engoye.
eriyo abaana batamanyiddwako namayitire abali almost mutwalo tovangayo kyogerako kyokka oli mu kwogera ebiboozibozi ebyekisiru mwana abasajja mmwe owulira nogo oba nkole ki waliwo abasajja basaana okuzuuka walayi nga tebasobola kuzuuka mu ggwanga baafudde dda mu nsi bajjajjaffe gye baalwana ne batulugunya abaana bannansi buli omu ng'asirise kati nnono yafunye media nono nafuna media eri abatafuna media babajjamu enjala babajjamu amaaso abala babatta alaba basaanoosiza mu asidi ne babula tebagenda kuddamu kulabika ndaba n'ababufuzi bali mu kuzanya byabufuzi bya kisiru walayi mwana waliwo wenoga nti oba bana nabala basajja beesiba bbomu oba kyebakola kitono nnyo waliwo abantu abasaana okuvaawo ne bavaawo ne babadde liitinga mwemba mwagala kumanya obulumi bw'abaana bwe bayitamu linnya ennyonyi ng'ogenze ku kyeyo oba togenze ku kyeyo otuuke ku kisaawe ky'ennyonyi nga gy'olaga tomanyiiyo tolinayo muganda wo tolina sente za booking za hoteli zaki obeere obweru okumala olunaku lumu tulewo onoobeerawo bano abaana ba buwala n'abaana b'obulenzi ekiri ekkata ate kati ekiri ekkata tekyo kifumba mutuku kampuni ziranga temubuuza lwaki kampuni ziranga temumanyi kiri mabega wa kintu kino mwagala tugamba nti kampuni esobola okujja neziteeka emirimu mu Uganda teziriiwo mpulira n'amaanyi gampeddemu nga waliwo ekintu ekisaana okukolebwa ekirala ekyenjawulo bano bana babufuzi abamu ne basooka ne ogamba ebintu by'obufuzi in fact nsuggesting ebintu by'obufuzi kati byandibadde tugana tuve mu bintu by'obufuzi katudde mu action kubanga kireka bano abasajja ebintu by'okwogera tebakyabyagala twetaaga action kati kali mu basajja ba DP buloko n'ekibiina kya DP n'ebisajja bya FDC kanzijeko ne video eno abantu bakuzira emyaka 20 abedi bwani kubadde mbyofuze emyaka 25 abantu bakuzira ne banna abantu bali babazira neno ofuna omukisa abantu ne bajja ne bakulonda wandibadde olwanana nnyo okula nga muzze eggwanga ne muli mu kusiriwala golwokuba olina akanyumba mwosula essaazi noli empty eri abatalina ssubi lizimba nnyumba ovuga emmotoka eri omwana atalina ssubi ligenda vuga mmotoka
gwe singo manya abaana bannayuganda engeri gye babonaabonamu ku byeyo va ku bali abali mu Europe ne mu America kati njogera mu Middle East ne mu Asia. America, Europe, it's okay, no problem with that. Nkubuli omwana ali mu Middle East n'omwana ali mu Asia countries engeri gye babonaabonamu mu basajja wana batemusindika binnyo wadde okuzanyira by'obufuzi. Mani bate mukama nsasira bana Uganda. Bale monsonyiwe tusenkale ku Sunday bemuli mulange Mengo naye video ya lero ennemye olw'obusungu bwenna ku basajja. Nali mmanyi nti abasajja ba at least at one particular time bafunyemu ekitegeeza nti emyaka gitubadde mbyobufuzi tulina okwetegereza tulenge tulwanirira eggwanga ne bwe kibanga kibalime tulina baani tugenda kwesigaani. Munansonyiwa olwaleero video ennemeredde bana bantu mbamanyi ku personal level be bannabyobufuzi bwe tuba tumanyi nti bano babaddewo. Naye the problem is bwe bajja mu public ne boogera ebigambo okubalaga nti balina abantu but the same time nga tebalina bantu kyekisinga okunnuma. Tekisinga okunnuma. Kubanga fena tugenda kubeera bakulembeze. Nze nabagamba sina na kifo kyenjagala kakibe kiro si wano. As long as it Uganda erimu emirembe, as long as it omuntu ayogera ekigambo n'atambula. Naye Uganda bwe tuba tukyali mu military rule under dictatorship ne boina bumbi 15 kwa account. Ziri useless. Ziri valueless. Nebo properties meka zigenda kubona nga tezikyakugasa kubanga dictator takozesa amateeka, dictator akozesa maanyi, dictator akola buli kyayagala n'akikutwalako ng'enseraba. Ensi etali mateeka tekulaakulana. Ensi yolaba nga amagye gali wamu kibuga tekulaakulana. Nolaba ku CPS police, the Central Police Station, erike enkambi y'amagye ne tinti bazitadde waawo. City Hall waliwo enkambi y'amagye. Obutale bwonna buliko enkambi z'amagye. Kampala inajjudde magye. Tetusobola kubanga tusobola okukulaakulana mu Uganda nga mulimu ebintu ng'ebyo. So no bana Uganda kanfundikira video eno kubanga nina obulumi, nina obusungu ku basajja abo. Baina bana abantu basobola okusindiikiriza n'okola ekintu kikyamu. Bebamu yasaba visa njagala kugenda mu America. Goza America baakera kumacha kusindika manyo kujimiriza ngeri bwetyo. No saba visa ngenda Belgium mu conference. Goza Belgium okujitufuula okufuka Belgium yabera mungenda mu conference ngenda Nairobi. Goza Nairobi bakenyo kujifuula abantu banansi pate bajagala. Nasaba visa ngenda mu conference ejindi. Nibakuwa sete n'ogenda. Ensize musabira mu visa ogenda mu pale badabya ofuzi. Banyinizo baziro musayi bafa. South Africa olwali mandela bamusomya myaka 27. Kyekigifuula kyeri. Nemwe temusobola kutula kwa n'olunaku n'olumu. Nemugandi katulowolezeko eggwanga lyaffe. Mukama bankomire musule bulungi. Tusengale ku Sunday mbe muli Mbulange Mengo. Naye kyonna ekigenda okujja by'obufuzi bya Uganda. Mwegendeze nnyo bana byabufuzi. Naye mbaganye mutunulire nnyo abavubuka bava mu DP block ne bajja mu NOP. N'abala batandise okwogera olulimi olwo. Balina kipapulani nga kinene nnyo. Otherwise bwe nkola program nga nina obusungu nnemererwa n'okuproducinga program gye mwandibadde bwagala obulungi.
kubanga abantu bano bamanyi endowooza yaabwe. Omusajja gwe bakolera ssimu Nansi tebatunulidde eggwanga, oli atunulira nzize ate ekisinga okunyiiza mu bintu bino byonna. Bano bonna ba politician mu Uganda basinga obungi tasobola kugaa nti na specific occupation nti n'omulimu bwe guto batunda nsawo z'abakazi oba n'edduuka litunda binyawa bijanjalo, no, bajja tebalina kibalina. Naye mu kifo ky'okusooka okufuuka singa okumanya gye baava nti eri abantu abasigadde mu mbeera y'emu tukoze tutya okuva mu mbeera eno nga tukozesa embeera tukyuse eggwanga. Kuba mu Uganda erina ebintu bitamanyi na Dubai byeyina. Uganda erina ebintu Kata byetalina. Uganda erina ebintu America byetalina. Uganda erina ebintu Bungereza byetalina. Tulina buli kimu. Just organization, confusion over the leaders who are non-Ugandans and these fake politicians. Bibalese embeera n'okubeera bwete. Tulina amafuta ebunyolo gyegali, tulina amafuta mu north, tulina amafuta ano bwekakekekwa, tulina amafuta ano ebugundi ekayunga, tulina gold, tulina diamond, tulina cement, tulina buli kimu gyekiri tukirina. Tulina green, tulina nature esobola okukola buli kintu kyonna. Naye abasajja tebasobola kutula kufokasinga tukola ekintu kino. Buli omu afa ku lubutole kubanga bajja tebalina. Kasitaafu n'akamotoka, n'afuna ennyumba, n'alinnya ku nnyonyi, n'abeera mu Kampala muloogize Kampala ng'ayagala bakazi. They don't care about other people. And fun enough, even Ugandans, as we speak right now, they are comfortable where they are right now. That's why these people, they use this opportunity to do whatever they want. Because today, it is a sign which shows that each and every Ugandan is comfortable. No councillors, they have been demonstrating since yesterday, but nobody came out to fuel this demonstration. 14 of them right now, they have been taken to Chitara prison because they were demonstrating, representing the hawkers. But nobody came to support them. Nobody. Robert Kyagulanyi Ssentamu did the same. Nobody came out. Boba yakaba mu comfort zone batugenda bakolera kina. That's the fact. The fact is, wali obulungi olwaliro ng'okiseeto zijembya bufuzi ebyekiyayi. Akalimi kagenda kwetoola kadde bwe kati ng'olina okudda wali watandikira nga naawe bino byonna bigenze kubanga ajja kubayo questions and answers. Nkiddamu. Munnabyabufuzi wenna ali obulungi essaawa zino. Akalimi kagenda kutambula okudda bwe kati nga tuli mu parliament tokyali munnabyabufuzi ng'olina okuddamu ebibuuzo. Ekyo nkibagamba. Kati gwali eyo njagala musooke mutune ku ggwanga mwe okutuna kintu kyonna mujja tegere bigenda maaso. Otherwise mbaagala nnyo Mukama bankumi atakuumira mpeera. Buli munnayuganda wooli weesabire nnyo. Era na munnayuganda wooli woolina wojja ekigula amagala eddiba kikwate ng'akalira k'omwana kubanga embeera gye tulaga mu Uganda si nnungi. Nkiddamu. Munnayuganda akyalina akasente akagulira amagala eddiba kakwate bulungi. Tokusaasaanya ssente nnyingi. Kubanga we tulaga si walungi. Era mwegendereze nnyo kubenga oli ku ssente zo zikwate bulungi zeetegereze bulungi ng'egyo osaasaanyaamu. Toziteeka mu bintu bitazza magoba. Mwegendereze nnyo. Kubanga wano ekimulabako kino kikyali kituuza. Embeera egenda kwonooneka okusinga weeri. Naye nga nze ekisinga obukulu kyonna kyonna tusigale nga tulwa n'eggwanga yaffe bannabyabufuzi bo simanyi Katonda kye bateekamu mu Uganda naye Allah atukulembere. Mukama bakoma bakutekumira mpeera kwelaba.